tusanyusa okubalaba ngo antumye okujja okumukiikirira era nga mwamusaba beetondedde tasobodde okubeera nammwe olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu bwakabaka naye wadde tali nammwe naye mukkirize nti essaawa zino n'omulimu omulungi sebo chairman management committee gaffe twesiimye nze Ssekabembe Eric Patrick Jumuiya yetu sote tulilinde, tulimarike, wetu idumu jumuiya yetu. Wamanyafe, witolole zizona. Ojawulira oluzungu eri waggulu awo. We are very, very happy today to receive you, our parents, and never, never forget the Kalagala. Thank you, our parents. We are very, very happy today to receive you, our parents, and never, never forget the Kalagala. Thank you, our parents. Our visitors to this wonderful function. I thank so much for the support of all the activities done here. I sympathize with those who have registered challenges, and I congratulate those who have registered achievements. St. Charles Lwanga Kalagala Primary School, it is a Catholic founded school. Essomero lyaffe liri ku musingi ogw'Abakatuliki. Abaana bonna basoma emisomo, tumala konfirmasiyo, tumasoma omugigi, eryo teeka. Ate buli lwakusatu mukama wange tuyifuna emmisa. Abaana tulina obaliisa empisa n'obateekamu eddiini mu mitima gyabwe. Staff, I have 8 staff teachers. I have 5 government teachers and 3 private teachers. Now, there is a good cooperation among the staff members and the community at large as St. Charles Lwanga is going ahead. My supporting staff, Honorable Owekitiibwa, I have Madamu nursery in section baby class. Middle class, I have 16. Top class, I have 21. Today they are going to graduate, and I request you, Honorable Owekitiibwa Ssebo, ogenda okutikira abayizi bange. Mukama yeebale nnyo. Enrollment of my school. P1 ninamu abayizi 34, abawala 18, abalenzi 16. Nina P2 abalenzi 2, abawala 6. Ne bwanga bakola omuwendo 26. P3 ninamu abayizi 23 n'abalenzi 26. Totaling 48. P4 nina abalenzi 24, abawala 23. Ne baba nga bakola abaana 47. Omuwendo gwa 37. P4 I had my candidates bamala ebibuuzo. Bali mu field naye nga mmanyi beeyisa bulungi. Nalinamu abalenzi 14, abawala 14. Nabo nga bakola omuwendo 16. Toto abaana bonna nga ngasaba nasale n'aba primary bali abaana 35. Ayimiridde wano mu maaso go Madamu Nafuka Christine, overall supervisor. I have Madam Mr. Aboke Julius.
nasale era yagenda okuwa certificate olwaleero graduation. Abaana bagenda kutikkirwa. Mwali mumanyi Bubiri Makerere basula mu miti nga bunyonyi. Tetulina gemazima nga bootulaba wano tuweddeyo. Tusula mu buti nga bunyonyi naye Mukama tusaba tusanga tunakigwawo. Owekitiibwa Mukama wange abazadde negative attitudes towards learning. Abamu tebakirwala nnyo nga kikulu okusoma. Mu kifo ky'okusoma n'atuma omwana okusiga, okukoola, okukima amazzi. Essaawa z'essomero omuzadde walabira omwana okusiga. Leero ng'enkuba etonnya olaba nyinza okuba n'erero mweti nga 10 naye nga abazadde gye bali. Bazadde mwekubireko mu ngalo. Ssebo ow'ekitiibwa obuzibu nze ng'omukulu w'essomero nina obuzibuzibu obwange obutono ku kyalo kuno si kyangu ate nga tulina okubaawo. Abaana bange bali ekyemisana from nursery up to P7 naye obuzibu bwa firewood bwebyo naye bijja kuggwawo Mukama wange gokulabyeko sijja kukaaba. Way forward. Several ways. Maybe she's somewhere there. Achievements honorable. Owekitiibwa management PTA okufuna academic ennungi tulina okufunirawo abasomesa we basula. Constructing of teachers quota for better academic results. Betunaaba twagala academic tulina okukolera abasomesa we basula. Musomesa tayinza kusula mu muti, tayinza kusula bweru najja n'asomesa abaana, tayinza kusula watonnya najja n'asomesa abaana. Ono olowooza nti ojja mufunamu omulimu omulungi. Mukama wange kikulu ekyo. Ssebo ow'ekitiibwa tulinayo that is no way forward. Naye tekwali kusoma bano bonna tebandibaddewo naye kigambo kusoma. Ssebo ow'ekitiibwa ojja bangambirako bafeeyo ku by'okusoma. N'encouragement n'abasomesa twegatte obumu bwe bujja kutusobosa okukola kalagala obulungi. N'enkomekereza nga mbaaniriza okusembayo abazadde ab'ekitiibwa bonna abali wano. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala ku babalaba wano saawa zino. Ssebo tukweyanziza nnyo, tweyanzidde tweyanza n'omulembe gwa Madamu Head Teacher n'afuka. Mwali mulebe kwano ku bannamawulire mukubire ekyo mukikubire engalo. Siimidde ddala. Mukadde kano ssebo tukwaniriza nnyo. N'ennyaniriza Ssaabagabo ssebo tukwaniriza nnyo. Nyaniriza Chairperson LC 2 ngoliza mwebale okutuwa abaana ekyo mukikubireko mu ngalo. Omutunulya kalagala kati waliwo enjawulo. Waliwo ki? Bate muddamu. Waliwo ki? Kalagala waliwo enjawulo. Neyanziza obugalo obwo. Butunulya abaana baffe kulaba nga era kale waliwo yaddeko. N'olw'ensonga eyo twebaza Madam Head Teacher. Tukwebaza olw'eddimu eddene ly'oliko nga oyunga olujegere wakati w'abazadde n'abasomesa. Tukweyanziza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Manyi abantu abasinga ennyo baga nti omukyala ye mukulembeze wammwe batera nnyo okunyooma. Batera nnyo okola ki? Madamu eri akajja wano bagamba batuwadde mukazi. Baba bamanyi nti omukazi tajja kusobola baki baana baabwe
naye madamu kwebaza abaana b'abazadde bano olina engeri gy'obawumbyewumbyemu era kutambula. Tweyanze nnyo, tweyanzedde kwatagana senga si ekyo abantu twandibaddewo, naye staff mwebale nnyo okukwatagana ne musobola okutambuza emirimu gyaffe wano nga tugunjula abaana baffe bano emiti emito. Yongera olw'ebiyadde ebizibu weebiri, naye abaliwo abalamu tulina okugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo kityemba kuutira ennyo. Mbasaba baana, mbasaba ki? Njagala baana. Abaana be mulabyeko wano mubalabye, naye mbasaba omwaka 2025 muleete abaana wano mu bungi, kalagala ayuguume. Tuli wamu? Nembebaza okujjanga mu nkiiko, bamaama nsooka okubeebaza okujjanga mu nkiiko ezibadde ziteekebwateekebwa, ne mubeera bangi, ne mulaga okwagala kwammwe, ne mulaga nti mwagala okuweerera. Nongera okubakubiriza, nekyali ofiisi gye mugamba nti mugenda kugendamu mufune ssente, ebintu byayonooneka, naye mwongere okusimba akakumbi ako mu ttaka musobole okugyamu ebibala ebigenda okutuyambako, tufiiseeko mu nsawo, ate naffe twetulemu ku ssomero tuweerere abaana baffe basobole okugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo obona obubaka bubadde bwakubeeba kozesa nze ekyesiyagadde mujja kutuuka okufugami wegayirira abaana bammwe ebitiibwa byaggwawo abange omulembe guno ogubadde kyeddembe